Ennaku z'omwezi ziri 12 olunaku lwa kutaano omwaka 2019 saawa ziweze 3 kabeera kadde ka masukulumu ndi Kalungi Betty ne munnange Lukyamzi Isaac ku lwa bannaffe abategeera olulimi olw'obubonero katusooke tukulage ebikulu ebiri mu gaaleero oluvannyuma tukomewo tukutwale mu maaso nago mu bujjuvu. Ebikulu mu masukulumu. Omusibe omukyala abadde asitudde omwana omuwere azirikidde mu kaguli omulamuzi awaliriziddwa okuyimiriza omusango. Wegendereze kampuni ezitali mpandiise okubagamba kakati zigenda kubawo emirimu. Mukozese kampuni ezimanyiddwa mu mateeka. Minisita Mukwaya alabudde abavubuka. Because they persisted in the litigation process which they could easily see was without merit. Enkayana ku ttaka e Masaka, kkooti eragidde abasoba mu 6 basengulwe lwa kwesenza ku ttaka mu bukyamu. Twagala abasambi abagenda okujjukira ku ttiimu nkulu. Okwetegekera sizoni 2019-2020 Villa etandise okunoonya abazannyi abapya. Nyongero kwaniriza masukulumu gaffe ag'olunaku olwaleero era kangatandike n'omukyala Irene Avako avunanibwa omusango gw'okutta omwana wa mujjawe n'okugezaako okutta mujjawe azirikidde mu kkooti ekiwaliriza omulamuzi okuyimiriza n'okwongezaayo omusango guno. Ekyomuwaabi wa gavumenti okusaba omulamuzi asindike Avako mu kkooti enkulu kyekivuddeko entabo eno okutuuka omukyala ono okuzirikira mu kaguli. Anet Nakayibale ne Kingi Moses babaddeyo nnyo kababituwe. Irene Avako ng'ono abadde mu kkooti ya Buganda Road mu nkola ya video conferencing atendewaliddwa n'agwa n'azirika ng'ali mu kaguli. Ono avunaanibwa omusango gw'okusala omwana wa mujja wa Kambe n'afa saako ogw'okwagala okutta mujja we. Omukyala ono abadde asitudde omwana we omuwere azirise oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti Jackie Akawo okusaba omulamuzi Edith Mbabazi amusindike mu kkooti enkulu atandike okuwoza. Wabula omusirikale w'amakomero lubadde okuvuunulira Akawo ebyogeddwa omuwaabi wa gavumenti olwo n'azirika era abasirikale b'amakomera be bamuyambyeko. Omulamuzi awaliriziddwa okuyimirizaamu omusango omusibe asobole okudda engulu. Kkooti wabula emaze neeyongezayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno oluvannyuma lw'omusirikale w'amakomero okutegeeza nga bw'atwaliddwa mu ddwaliro. Circumstances, the matter is adjourned to 26 July 2017 for action. Mu kkooti y'emu fayiro ya Patrick Agaba amanyiddwa nga Kasayija Pato tesomeddwa ate nga yalina okukomezebwawo mu kkooti eno olwaleero. We have Agaba Patrick, charge of kidnapping. Lukwago Herbert, charge of murder, and Mafabi Yahaya. Omulamuzi wabula ategeezezza nti omuwawaabirwa yasindikibwa mu kkooti enkulu wabula nga kino kiwakanyiziddwa abasirikale b'amakomera nga bagamba nti tebakirina ku likodi yaabwe. Agaba avunaanibwa omusango gw'okuwamba Joan Alupo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano omwaka 2013 ku luguudo lwa Kironde mu Kampala n'ekigendererwa eky'okufuna ssente. Wabula Patrick Agaba yasooka kuteekebwa ku fayiro y'abantu 10 abaali ku musango gw'okutta Susan Magala wabula lwakomezebwawo mu ggwanga ne bamuvunaana omusango gw'okuwamba omuntu.
Kiyingi Moses, Annette Nakaibale, Delta TV Amasukulumu. Mwebale nnyo abasasi baffe ate ye minisita w'ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana ey'awamu mu ggwanga Janet Mukwaya avuddeyo n'alabula bannayuganda bonna abaagala okugenda mu mawanga g'Abawarabu okukuba ekyeyo okwettanira kampuni eziri mu mateeka okwewala ebiyinza okuddirira. Mike Mutebi Kabituwe. Olunaku lw'eggulo omubaka w'ekibuga ky'Emukono Betty Nambooze Bakireke yeemulugunyiza ku ngeri gavumenti gyekuttemu ensonga z'amakampuni agatwala bannayuganda ebweru okukola ng'agamba nti bangi bakukusibwa ne batwalibwa kyokka bwe batuuka eyo ne batulugunyizibwa. Agenda kukutte ku mukono ng'omuntu bw'atambuza embwaye era abantu abo ne bwe balwala babagamba nti teriyo budde bwa kulwala eri basigala bakyabakozesa. Kati abaana baffe bangi babatwala babalimbye tubatwala kubeera basomesa tubatwala kukola mu supermarket. Kino kyazzeewo oluvannyuma lw'ebigambo okuyitiŋŋana nti waliwo bannayuganda bakonkomalidde ku kitebe kya Uganda e Saudi Arabia olw'okwewogomawo nga badduse ekibambulira gye baali bakolera. Wano minisita w'ekikula ky'abantu Janet Mukwaya wasinzidde n'alabula bannayuganda bonna abateekateeka okugenda okukolera ebweru w'eggwanga okubeera abeegendereza obuteetantala kuyita mu makampuni agatali mawandiise okuggyako ag'153 agagambibwa okubaawo mu butongole. So eno ensonga nnungi nnyo era nkubira bannayuganda nti mwegendereze kampuni ezitali mpandiise okubagamba kakati zigenda kubawa emirimu. Mujje mu kampani zaffe ziri 153 zimaze okuwa license ng'era zirina offices zaabwe wali ku BMK building. Bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire mu Kampala, minisita ategeeza nti gavumenti ya kuno ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde yateeka omukono ku ndagaano n'eggwanga lya United Arab Emirates okukkiriza bannayuganda okukolera mu ggwanga eryo era kino olwawedde ne bawa bannayuganda emirimu 8,000 mu mwaka gumu gwokka. Gavumenti ya UAE yatuwadde emirimu 8,000 mu mwaka gumu. Bwe tunaaba tugikoze bulungi kubanga aba UAE bo ng'abantu bali obukadde 3,000 naye population yaabwe ya bukadde 3 n'olw'ensonga eyo abo bonna obukadde 2,700 bantu abajja okukola mu UAE okuyimizaawo ekonomi yaabwe. Ono era ayongeddeko nti mu ndagaano eno tiketi zonna ezitwala bannayuganda mu ggwanga eryo zisasuliddwa era tebalina kuwa makampuni ago nsimbi okuggyako okukola ku paasipooti zaabwe zokka. Article 5 akawaayiro namba 5 mu ndagaano eno gye twakoze ne minisita wa UAE kagamba nti etiketi n'ensonga zonna ezikwata ku kutwala munnayuganda mu UAE zijja kusasulirwa amuwadde omulimu oba employer. Ekyo kikulu nnyo. Wabula ategeezezza nga bwe bali mu nteekateeka okusaba gavumenti ensimbi basobole okukomyawo bannayuganda bakonkomalidde ebweru w'eggwanga mu Abu Dhabi kyokka agamba nti ensimbi zino tebannazifuna. Those children you have seen at the embassy in Abu Dhabi are trafficked children, but they are Ugandans. But for now, I'm not their responsibility. So what we are doing as government, we are trying to find a budget for Ministry of Foreign Affairs for repatriation. Why I cannot handle them now is the fact that I don't have the requisite money to do that. Wadde nga bannayuganda bangi batulugunyizibwa ebweru w'eggwanga kino tekirobeera balala kugendayo era ng'omuwendo gw'abannayuganda abagenda naddala mu nsi z'Abawarabu gweyongera buli lukya. Mike Mutebi, Kalungi Betty, Delta TV Amasukulumu. Kulikayo nnyo Mike Mutebi. Ate yo kooti e Masaka eragidde abantu abasoba mu 600 okusenguka ku ttaka ly'omuyindi kwe baali beesenza mu bukyamu. Ettaka lino liweza eka eziwerera ddala 320 nga lisangibwa ku kyalo Kasanje mu ggombolola y'Ekyesiiga mu ssaza lya Bukoto Central. Katubirabe. Kooti okusalawo bweti kiddiridde Joseph Bukenya ng'akolera ku biregero bya kampuni y'abayindi ey'Amasaka Jagali Miru okwekubira enduulu ng'ayagala abantu bave ku ttaka lino lyagamba nti abayindi baali mulekera okulikuuma. Ono yategeeza kooti ng'abantu abali ku ttaka lino okuli n'essomero lya Kasanje Junior Primary School bwe beesenza mu bukyamu era ng'ayagala balyamuke saako okumulirira. Kino because they persisted in the litigation process which they could easily see was without merit
kubanga mwalemera kuwaaba kuwoza nammwe kyemwali mulabira ddala. Kino kyawaliriza akulira abalamuzi ba kkooti ente Masaka Deogracius Ssejjemba okubiteekamu engatto n'ayolekera ekitundu kino okwongera okuzuula amazima ku nsonga z'ettaka lino. Bw'abadde awa ensala ye, omulamuzi Ssejjemba ategeezezza nti bwe yagenda mu kifo kino yalemwa okufuna obukakafu obulaga nti abatuuze bano baludde ku ttaka. Ono era ategeezezza nti ng'oggyeko ekyo wabulayo n'omutuuze omu alina obukakafu obulaga nti yasangibwa ku ttaka lino mu mwaka wa 1995. In addition, I thought it should have been possible for the defendants to bring as a witness an elder in the community who could have attested to their claims of long stay on the land. So their omission to do so left their case bare for 12 years when the Constitution of 1995 was passed. So they do not qualify to be described as bona fide occupants. Eno y'ensonga lwaki omulamuzi alagidde abo bonna abali ku ttaka lino okulyamuka mu bbanga lya myezi 6 oba si kyo basengulwe ku mpaka ssaako n'okumulirira nannyini ttaka lino ssente zonna zasaasaanyizza mu musango guno kubanga baludde nga balikolerako ate nga bakimanyi nti balyesenzaako mu bukyamu. They are allowed a period of 6 months from today, and to remove whatever development of theirs that they can take away. Default of doing the above, they are to be forcefully evicted at their cost. To the same effect, I hereby issue an injunction permanently to ban the defendants from in any way occupying the plaintiff's land. Ye Joseph Bukenya eyawaaba omusango guno asiimye ensala ya kkooti era n'ategeeza nga abatuuze abaludde nga balimbibwa bannabyabufuzi era nga singa baneesigiriza okuvaako si wakulonzalonza wakubasengula ku mpaka. Omulamuzi mutuufu nnyo ku ebyo byonna byakoze kubanga abasajja bano nabeegayirira okuva ddi na ddi ne balema muveeko ne balema. Balina omusajja gwe bayita Mudasiru Bbaale kansala Speaker w'ekyesiiga yabadde abawagawaga nga yabafunamu ssente. Ensala y'omulamuzi etanudde abatuuze ne bawera nti si baakwamuka kifo kino. Abatuuze baweze nti baakujulira ku nsonga eno kubanga si bamativu nayo. Abatuuze ababadde abanyiikaavu era bagamba nti omulamuzi bwe yagenda okulambula ettaka lino teyafuna budde kulyetegereza kubanga yatambulako kaseera katono. N'ategeeza nga bwe yali akooye. Bano bongeddeko nti ku ttaka lino bamazeeko emyaka n'ebisiibo nga n'emiti gya kalitunsi omulamuzi gy'ayogeddeko gye giri. Waliwo n'abategeezezza nga bwe bamazeeko emyaka egisoba mu 30 nga kati tebamanyi gye bagenda olw'ensala y'omulamuzi. Emyaka 40 ekisangibwa ku ttaka abantu twaliko emyaka 40 gye tusangako. Olwekyo ayogedde n'ekyokulambula emwanyi enkulu ogenda waliwo emwanyi zosobola n'okusalamu embaawo nga bikonge. Omulamuzi asaze ebintu bya bwereere ebyobubbi. Twamugamba yakoma wali ku wansi. Twamugamba gyalambula ebintu byaffe twalima. Tuyina kwongeza emmwanyi, tuyina emisiri kati tusimbye zenajja ku mulembe mwera ngunimideke emyaka 3. Simatidde na nsala ya mulamuzi. Olw'ensonga omulamuzi oyo yasindikibwa okujja wansi alambule. Teyalambulako n'akamu. Yakoma yava wetwali tutudde wali embuga we yali agikubye twatambulamu katono teyalambula wadde ekibanja ky'omuntu n'omu naga nti zenkooye kangende ebiri mu ddiro bye tunagenda nabyo. Kkiriza mulamuzi ensala gyasaze nga tulimiddeko ebbanga okwezembezeewo kulimiddeko ebbanga lya myaka 3. Oyo omwami wagamba omufere mukulu Bukenya. Ettaka eryo kuliko emisiri gy'emmwanyi egiriko naye teyasobola kugituukako kukola ki kugirambula kugiraba era kuliko n'emiti egy'emituba egiriko nga giruddeko naye neewunyiza mu nsala yagambye nti ebintu yabirabamu. Ennyumba gyagamba nti yali mpya waliwo enkadde yali yakubiddwako tsunami yakubwa tsunami ekisenge kimu ne kiyiika nali sisobola kubeera bweru. Waliwo ennyumba enkadde waliwo toyireti. Sise Nakalanza omu ku batuuze annyonnyodde nti wadde ng'omulamuzi yeekwasiza ennyumba zaabwe okubanga si ŋŋondiivu ezisinga ku zino ezasookawo baazimenya dda oluvannyuma lw'okukubwa tsunami. Ate yo kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi egobye omusango gw'abakansala b'Enansana bano nno nga bali bawawaabira Meeya Regina Bakitte olw'okubagoba ku mirimu gyabwe. Kkooti etegeezezza nga Meeya ono bwe yagoberera amateeka ng'awummuza abantu bano. Katubirabe.
Kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engasse esangibwa ku Trade Tower Nakasero ey'omulamuzi Musa Sekaana egobye omusango gw'abakansala b'e Nansana ng'omulamuzi agamba nti teguli mu ggumba. Isaac Asali Keith eyali amyuka mmeeya w'e Nansana wamu ne kansala Ntale Kalema baali bawabira mmeeya w'e Nansana Regina Bakitte nga bamulumiriza okubawummuza ku mirimu mu dipaatimenti eddukanya eby'ensimbi. Bano baategeeza kkooti nti yabagoba mu bukyamu nga tasoose kubawuliriza era nti talina buyinza kusazaamu kontrakita yaabwe. Omulamuzi Musa Sekaana bw'abadde awo ensala yategeezezza nti amateeka gawa Bakitte olukusa okulonda n'okugoba mmemba yenna bw'alaba nga takyalina bukugu kutambuza mirimu gya kanso nga yeeyambisa amateeka agaamuweebwa paalamenti. The actions of the first respondent of revoking the appointment of the applicants could not be treated as an ordinary decision-making process since it's equally political, which may not be directly put into question by applying the standard of taking decisions outside the political realm. The Local Governments Act under which the applicants were appointed does not envisage according the applicants a hearing before the revocation or termination of their appointment, and above all being given reasons for their termination. This issue is resolved in the negative. Ono asinzidde wano n'agoba omusango wabula alagidde buli ludda lwe liyiri ensimbi ze lusaasaanyizza mu musango guno. The applicants are not entitled to any of the relief sought in the matter. This application is dismissed with no orders to cost since it was a matter of public interest. I so order. Mu kwogerako ne Meeya Regina Bakitte ensala y'omulamuzi ajaanirizza wabula n'asaba abantu b'e Nansana okukolera awamu okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Bwe tuba tutwala ebyobukulembeze byaffe nga ba Mayors Law Government Act ne at large nga president, amateeka gali kiriya Meeya bwe mba nonze deputy wange kati ng'ono mba mugabanyizaako ku bukulembeze bwange anjambeko ate era bwe gama ne gagamba ekiseera bwe kituuka ng'osazeewo omujjako. Nze simanyi lwaki eyali former deputy yadduka mu court. Almost twali tugenda mwaka mulamba tuli mubiri. So kino kimuwa ekyokuyiga kinali nkola nali nkitegeera kati olwalaba ekivudde mbadde njagala nsasule n'okunsasula I has wasted my time naye above all omuwangudde. Abaawaaba omusango tebakkiriziganyizza na nsala ya kkooti naye baakugigondera. Siri mukakasimu mumativu nnyo na mu nsala ya mulamuzi naye kkooti esigala kkooti kubanga wabeerawo avenues ez'enjawulo mutuzayitamu oluusi okuwangula omusango. So nze mba nsuubira nti I believe in justice. Ate tulina oweekkooti zaffe ekitiibwa olw'oddiwa ekitiibwa nti ye nga y'omulamuzi bw'asobodde okusala sirina na bingi bye nsobola kuboogerako. Bano Meeya Bakitte yabawummuza ku kabineeti ye ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'E11 omwaka 2018 oluvannyuma lw'okutegeeza nti baali tebakyakola bulungi mirimu egyabaweebwa. Kiyingi Moses, Annette Nakayibaali, Deuta TV Amasukkulumu. Mwebale nnyo abasasi baffe ate ye minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu mu ggwanga Jenny Ruth Acheng ategeezezza nga minisitule gy'akulembera bwe yeetaaga obumbi bw'ensimbi za kuno obuwerera ddala nkaaga okusobola okulwanyisa ekirwadde kya Ebola okukimala mu ggwanga. Dr. Acheng okwogera bino abadde asinkanye bannamawulire okubabuulira wa we batuuse n'enteekateeka empya ze balina mu kulwanyisa ekirwadde kino. Omwezi oguwedde minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga yavaawo n'erangira ng'ekirwadde kya Ebola bwe kyali kikutte abantu abawerera ddala 5 nga bano baali mu bitundu by'e Kasese, Arua n'ewalala. Oluvannyuma lw'okumanya ng'ekirwadde kino bwe kyali kizinzeeko eggwanga, minisitule y'ebyobulamu yatandika okugema abantu naddala mu bitundu ebiriraanye eggwanga lya Congo ssaako n'okukebera abo abayingira mu ggwanga. Mu kaweefube okwongera okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola okuggweera ddala mu ggwanga, minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nga bwe yeetaaga obumbi bwa sirinji za kuno 64 okwongera okugema abantu n'okutendeka abasawo ssaako n'okuteekawo ebifo awakuumibwa abalala abasangibwa n'ekirwadde kino. So pulaani efulumiza leero oba entegeka egenda kubeera ya buwumbi 64 ate nga egenda kutuyisa mu bbanga y'emyezi 3 okutuuka olw'omwenda. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire, minisita Dr. Jenny Ruth Acheng ategeeza nti minisitule yeetaaga ensimbi zino kubanga bakizudde nti mu bitundu gamba nga Arua bikyali mu katu k'okukwatibwa akawuka kano. In working together with partners
we continue to empower surveillance officers and to train more and more. Our borders in Uganda are extremely porous. They are not only porous, some of them are open. An example is the border in West Nile in Arua with the DRC. There is no official border, there is no entry point. Minisita agamba nti wadde nga tewali muntu mu ggwanga mu kaseera kano alina kabonero ka Ebola, tebayinza kulangirira Uganda nti tekyalina kirwadde kino okujjako nga kimaze okuggwa mu DRC. There have been rumors following our travel advisory that we have declared Ebola free. We have not. We cannot do that as long as the outbreak in the DRC continues. Dr. Walter Marian Yonasi nga mukungu okuva mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ategeezezza nga ku mulundi guno bwe bagenda okusinga okufuna okutendeka abasawo abajjanjaba obulwadde bw'Ebola okwongera okulwanyisa obulwadde buno. It's more effective when we target the population, and it's specific to Ebola Zaire. While on the other hand, we have Ebola Sudan or Ebola Bundibujo. So and the other issue is this is an experimental vaccine. Mu bitundu by'eggwanga ebiwerera ddala 5 ebyazuulibwamu obulwadde buno, abantu abawerera ddala 7 be bagemeddwa okwenganga ekirwadde ky'Ebola. Joseph Muyingo yabadde ku Delta TV Amasukulumu. Kulikayo nnyo Joseph Muyingo ne Sukulumu eryo tugenda bawumuzamuko katono ky'oba okola kimu sigala ng'okyekuumidde ku Delta TV. Tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri n'amasukulumu amalala mangi. Webale kubanga okyekuumidde ku Delta TV masukulumu gaffe tukyagendera ddala mu maaso era ng'ekitundu kyaffe kino ekyokubiri kankitandike n'abali abakozi ba kampuni ya UTL ng'eno yava mu posta abazzeemu okwekubira enduulu mu kkooti nga baagala basasulwe akasiimo kaabwe wadde nga kooti zizze ziragira bano basasulwe. UTL yesuuliddeyo gwa Nagamba. Bano betwogeddeko nabo tubasanze ku Twedi Towers nga bakamala okuwaaba omusango gwabwe. Musajja mukulu Justus Sampairwe ng'atemera mu gy'obukulu 87 nga yali akolera kampuni ya Uganda Telecom nga inginiya wabula ng'ono yawummula mu mwaka wa 2021 agamba nti n'okutuusa olwaleero akasiimo ke yakalunga mu mmindi. Bagamba batusasule bateekeko n'amagoba buli mwaka ago gafuuka ga buli mwezi kati ne beebuzaabuza nakati batusasula. Ate Peace Nisima ng'aweze emyaka 6 naye nga yali mukozi wa kampuni ya UTL nga naye yawummula mu mwaka wa 2021 gakaaba gankomba naye akasiimo ke takakubangako kya mulubaale. Tulowooza nti nga bwe tusinza omusango mu Court of Appeal tugenda kufuna ssente zaffe. Kati netulina ssente tezivaayo ne tutawanika ssente tezivaayo kati tuli mu guno omwaka tetunafuna ssente zaffe. Bano n'abalala bakiikiridde ekibinja ky'abakozi abali mu mbeera y'emu 1,200 nga baakedde ku kkooti ejulirwamu ku Twedi Towers nga baagala kkooti ekake kampuni ya UTL esasula akasiimo kaabwe. Bwe baamala okufuna judgment yaabwe eya Court of Appeal ne beekiikirwamu administrator wa UTL ng'agamba nti be bamu ku abo abatwalibwa abali mu administration ffe kye tutakkiriza. Munnamateeka wa bano John Matovu agamba nti kampuni eno eyagala kwesulubabba bano ng'ebayita abakozi baayo ekintu ekikyamu kubanga bano baali bakozi baayo wabula baawummula. Twagala kkooti erangirire nti administration bano abantu tebali part of the administration. One, administration teriiyo. Ekyokubiri bwe bajja eri bano tebali part of it balina okusasulwa. Basajja banaku bagundala bano no balabikako bulungi naye waliwo abatasobola okufuna transport kujja wano.
Guno si gwe mulundi ogusoose bano okwekubira enduulu mu kkooti anti ne mu mwaka gwa 2013 bano baatwala omusango mu kkooti enkulu n'eragira basasulwe bwe baalaba nga tebafunye ensimbi zaabwe ne baddukira ne mu kkooti ejulirwamu nayo n'eragira omwaka oguwedde abantu bano basasulwe wabula ng'okusasula kwabwe kufuuse ganyana aganywerwa omuwangaazi. Ebyembi nti bannaabwe bye baali nabo ku mirimu bafudde nga kati bano kwe kusalawo okuddukira mu kkooti ejulirwamu okutegeeza abalamuzi nti ekiragiro kyabwe tekyasibwa mu nkola. Bannaffe bafudde buli wiiki tubazirika n'abamu bw'obalaba benyamiza balaba bali mu byalo ebyo bakutukirayo. Ssente zaffe tebazituwa, abaana tebasoma, abamu baba bannaffe tebasobola kwejanjaba, ffenna tuli bubi. Bannaffe bonna abafudde baweddewo, abaana b'Abaganda baffe abannaffe be twakolanga nabo tebasomye n'abaffe tebasomye nga bwe bandisomye. Okusooka bano baali bakozi ba Posta Uganda oluvannyuma eyakyusibwa n'efuulibwa kampuni 3 okuli UTL, UCC ssaako ne Post Bank, wabula nga bano bagamba nti bo be baasigala mu lwokaano akageri amakampuni abiri amalala gye gaasalawo ne gasasula bannaabwe be gaatwala. Ssente bwe balaba nga zigenda zeeyongera, Post Bank ne yeesalako n'esasula abakozi baayo baali batono, ne UCC n'esasula abaayo. Kati ffe Posta ne UTL ne tusigalawa. Ekiseera kino kampuni eya UTL etubidde mu bizibu ebitagambika wabula nga bano abaali abakozi bagamba nti babanja ensimbi ezisoba mu bukadde 3 aga Uganda. Kampuni ya UTL kati yeerindiriddwa okuteekayo okwewozaako kwayo lwaki tebannasasula abaali abakozi baayo. Mu Kibijja Miru ky'abasinga, Delta TV Amasukulu. Kulikayo nnyo mu Kibi bwe tweyongerayo Obwakabaka bwa Buganda bwetaaga ensimbi obukadde 186 okusobola okutegeka amatikkira ag'omutanda ag'omulundi ogwa 26 kasookanga atuuzibwa ku Namulondo. Kino nno kyatuddwa Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa gavumenti ez'ebitundu era nga ye ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'omukolo guno ogugenda okuyindira ku ssettendekero wa Nkumba ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Minisita ono okwogera bino ng'omusasi waffe Carol Nakibule okutu akunkumula. Katubirabe. Ng'Obuganda buli mu nteekateeka y'okujaguza amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogwa 27 ng'atuuziddwa ku Namulondo y'abajjajjaabe nga gano gaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu mu ssaza lye ery'e Busiro ku Yunivasite y'e Nkumba. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa gavumenti ez'ebitundu era nga ye ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'amatikkira gano Oweekitiibwa Christopher Bwanika akubirizza Obuganda okuvaayo okuwagira amatikkira gano. Abaganda mwenna muveeyo muwagire enteekateeka eno era leero kwe kuggulawo akeejago. Profesa Avamunna akaguddewo n'obukadde 8 obuguze bokisi z'amazzi ez'ebitaano naye nga twaniriza n'abalala bonna abasobola okuwagira enteekateeka eno. Mu kiseera kino Oweekitiibwa Bwanika ategeezezza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwetaagira ddala ensimbi eziri mu bukadde 186 okusobola okuggusa omulimu guno. Era twebaza abo bonna abasobodde abatandise okuvujjirira aba Airtel baavaayo ne bavujjirira n'obukadde 6 bulamba. Ate olwaleero tugenda okukola omukolo nga tutikkula Chancellor wa Nkumba University Professor Gordon Wavamunno. Oweekitiibwa Bwanika okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku ssettendekero wa Nkumba era nga wanayanjudde enteekateeka ez'enjawulo ezigenda okugobererwa ng'omukolo gw'amatikkira guno omukulu tegunnatuuka. Wajja kubaayo okusaba okw'enjawulo mu masinzizo ag'enjawulo. Ku Lwokutaano olwo ejjuma enkulu ejja kubeera mu muzigiti gw'Ekibuli, Kampala mukadde n'emizigiti emirala gyonna mu Buganda era ab'amasaza bagenda kukola enteekateeka okulaba nti wabaawo okusabira Ssaabasajja. Nga Ssaabasajja Kabaka agenda okujaguza emyaka gino 26 ng'atuuziddwa ku Namulondo. Oweekitiibwa Christopher Bwanika asiimye omutanda omulimu omunene gwakoze mu kutumbula ebyobulamu mu bantu okubajja mu bwavu ng'ateekawo enkulaakulana ez'enjawulo ez'okubajja mu bwavu. Mu kutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebyenkulaakulana ayagadde nnyo abantu be era akulembedde enteekateeka ennungamu nnyingi nnyo okulaba nti embeera z'abantu be
zeeyongera okuba ennungi. Kyekisaawe ku ssettendekero ne wagenda okubeera omukolo omukulu kiri mu kuyoyootebwa era nga kino Oweekitiibwa Bwanika wamu n'olukiiko oluddukanya ssettendekero ono bakirambudde. Tutuuseeko ne Katabi Town Council wagenda okuzimbibwa olubiri lw'Omutanda Mwanaava okugenda ku mukolo guno ng'ekifo kyonna kyoyootebwa. Oweekitiibwa Bwanika wano wakowooledde Obuganda bwonna okuvaayo okuwaayo emmuli wamu n'ebikozesebwa ebirala ebikozesebwa mu kuzimba olubiri luno okutuukana n'ekitiibwa ky'empologoma. Carol Nakibuule yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Carol Nakibuule. Obadde omanyi omugaso gw'ebyagi bajjajjaffe bye baateekanga mu mmere tuula okalire? Tubikutuuseeko mu katundu kaffe kano ak'omulembe guno ne Carol Nakibuule. Ku mulembe gw'abajjajjaffe baaterekanga emmere gye baalyanga ng'eno baagiterekanga mu sitoowa eyayitibwanga ekyagi okusobola obutawumba. Ekyagi kino kyakolebwanga mu bintu eby'enjawulo ng'abakola ebyagi bwe batunnyonnyola nga kino kibeera kyangu okusitula mu kifo ekimu okukizza mu kifo ekirala. Ekyagi kino oluusi abamu bakikola mu mmuli, abamu ne bakikola mu jerengesa, abamu ne bakikola mu enga, waliwo enga n'enzibaziba. Bajjajjaffe okukuumira emmere mu byagi baateekangamu eddagala egganda eryagikuumanga obutawumba wamu n'okuvunda. Kitereka emmere bulungi tewumba, toteekamu ddagala zzungu wabula okozesa bw'oba oyagadde eddagala okozesa eryappa erya bulijjo nga kaamulali n'oteekamu oluusi oba kawunyira. Bajjajjaffe tebaatawanyizibwanga kizibu kya njala anti ekyeya bwe kyabanga kigudde kyabanguyiranga okuggyayo emmere gye baalinga bateretse mu kyagi. Esitoowa eyo baagikozesanga okukuuma enjala bw'eba egudde, ng'enjala egudde ng'ogenda mu sitoowa y'eri mu kyagi kyo ng'ojjayo, oba kigomba baateekangamu n'ebigomba ng'obinnyika ng'emmere ng'ofumba ng'oteeka mu mugoyi. Emmere eyaterekebwanga mu kyagi yafunanga empewo ennungi wamu n'ebbugumu erigimala ng'eno kyagibeereranga kizibu okuwumba nga yamalirangamu ddala ebbanga lya myaka 2 ng'eterekeddwa. Obulungi bw'ekyagi empewo emmere ebeeramu yonna efuna balansi muki, efuna empewo, efuna ebbugumu, byonna bijja nga biriki balansi tewumba. Oswampoza ngono y'omu ku bakola ebyagi ebitereka emmere agamba nti baakisibanga nga bwe guli ku sitoowa z'ennaku zino ezitereka emmere nga kyabeeranga kizibu ababbi b'emmere okugiggyamu. Kati eno n'ensibayo obugwa bwange obugumu, kati bwe nsibayo kuno oteekako ekkufulu, bw'omala ogisibako ng'eri ewala ng'okweka, bw'okweka oli kiba kizibu nnyo okumanya ky'osibyeko. Ensangi zino abantu bangi bavumbudde endwadde ez'enjawulo olw'okulya emmere evunze ssaako eddagala eriba ligifuuyiddwako era wano abantu bonna basabiddwa okudda ku nnono zaabwe. Tuddeyo ku nnono yaffe eri ey'abajjajjaffe. Tulwadde obulwadde bungi, kansa, biki batugamba pureesa, bivudde ku ddagala. Abalimi balaze okutyolwa sitoowa ezikolebwa okubeera ennafu ng'ate ensimbi ezibaggyibwako okuzikola zibeera nnyingi nnyo. Kuba otunuulira mu ggwanga lya leero kati tewakyali sitoowa, era bwe batukolera sitoowa batwala ssente nnyingi nnyo ez'omusolo, so bino ate bitwala ssente ntono nnyo, so mu byalo buli omu kyandibadde nga buli omu alina ekyagi. Omulembe guno abantu batono abamanyi omugaso gw'ebyagi so nga abalala tebabirabangako wabula abamanyi amakulu gaabyo baliko amagezi ge bawadde bannayuganda. Omulembe guno Carol Nakibuule, Delta TV Amasukkulumu.
tukulikayo mu kumulamuko ekitundu kyaffe kino ekyokusatu kankitandike n'akatundu kaffe akamanya byolya era ng'olunaku olwaleero katukomekereze emigaso omuntu gy'afuna mu kulya ebinyeebwa. Vitamins eziri mu binyeebwa ziyamba olususu obutayangwa okukaddiwa era bireetera olususu lwo okusigala nga lukula awo noono embeera ezirifaananya obubi gamba ng'okusiiwuuka wamu n'enkanyanya. Era mu binyeebwa musangibwamu ebiriisa ebirala ng'omunnyu gw'obutonde ebireetera obutuli obubeera ku lususu okubeera nga buggule awo obukyafu ne bufulumira mu ntuuyo. Vitamini C ne E era ng'obisanga mu binyeebwa biyamba mu kukendeeza embalabe ssaako n'enkovu zaazo okuggwako. Ebinyeebwa byongeza amaanyi mu musaayi nga kino kiyambako omubiri okwanguyirwa okufulumya ebikyafu. Manya byolya. Tukwaniriza mu nsiike y'ebyemizannyo era ebyaleero kambitandike ne kilabu ya Villa enono ng'olunaku olwaleero etandise okunoonya abasambi begenda okukozesa mu sizoni enaatera okutandika omwezi ogujja ogw'omunaana. Gerard Mutumba Kabituwe. Abazannyi abasoba 40 be beetabye mu kugezesebwa kw'olwaleero okugenda okumala wiiki nnamba okutuusa abatendesi bwe banajjamu abazannyi be baagala. Okusinziira ku Ibrahim Kirya ngono ye mutendesi akwasaganyizza okugezesa abazannyi banaategeeza nga bano bagenda okulondamu abagenda okugattibwa ku ttiimu enkulu so nga banaafikkawo bakuteekebwa ku jjogoyanga okuzzaawo omuzizi gwa Villa ogw'edda. Okusingira ddala twagala abasambi abagenda okujjuza ku ttiimu enkulu abatafune mukisa kujjuza ku ttiimu enkulu tulina omukisa ogw'okuzzaawo ttiimu yaffe ejjogoya so tujja kuba nga tubateekaawo omwaka gumu oba ebiri bajja kuba bafuuse ensonga kubanga Villa wetandikidde enteekateeka eno ng'obudde bulinga obuweddeyo so nga n'abasambi abaliyo mu 6 kwaba abakadde bamaze dda okwabulira kiraabu eno. Mu lugambo baganda abasambi bano bagenda naye tulina okumaliriza ne siiwo tulabe bani abakyaliwo naye tulabe default ki ekinoonya okujjula. Villa y'emu ku ttiimu ezirina ebyafaayo birungi mu muzannyo gw'omupiira gwa Uganda kyokka emyaka gyekulungudde nga teraba ku kikopo nga ne sizoni ewedde bawonera batono okusalibwako okudda mu kimiya kya bannamba Lujega. Zoni ewedde yaggwerako nga n'omutendesi Douglas Bamuyana akwatiddwa ku nkoona era mu kiseera kino okusinziira ku mbeera eriwo Ibrahim Kirya yezze mu mitambo gya ttiimu eno ng'ali wamu ne Stroy Kizito ssaako ne Philip Sozi. Gerard Mutumba, Deuta TV Amasukulu. Webale kubanga otambudde naffe okuviira ddala ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro ky'olunaku olwaleero gye twatandikidde amasukulumu gaffe gano ag'olunaku olwaleero. Mbadde Kalungi Betty ne munnange Lukyamzi Isaac tugenda kulekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi wabula teweerabira nti pulogulaamu zaffe endala nnyingi zikyagendera ddala mu maaso era ng'eddako ye yaweesibe 2 ne mwana mulenzi Moses Wamala. Tova ku Deuta TV musule bulungi Ssaabasajja Kabaka wangaala.